Olunaku olwaleero ekibiina ekiri mu buyinza ki National Resistance Movement NRM lwekikomekereza tabamiruka waakyo abadde amaze ennaku 4 ng'ayindira ku kisaawe Kololo. Mu kulonda ebifo by'oku ntikko eby'ekibiina kino kweyolesemu emivuyo egitagambika omuli okutiisatiisa, okugulirira abalonzi, okukyusa enkalala z'abalonzi n'ebirala. Kati bw'abadde aggalawo tabamiruka ono, ssentebe w'ekibiina kino Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza nti buli yeenyigidde emivuyo gino wakolebwako. 20 million members of the NRM want justice, want fairness, want the truth. They don't want lies, they don't want favoritism, they don't want corruption. Yes. Ono agamba nti ebikolwa nga bino eby'okugulirira abalonzi, obunnanfuusi, abakola ku by'okulonda okuba ne kyekubira bikyayisa abantu ekibiina kino. Banyankole kodi okutokooza. Okutokooza is when you have got like a drink and something falls in the drink. It's that's okutokooza. A pollution. Nobody should pollute our NRM with bad behavior. The use of money, corruption must be condemned. Ono era talemye kwogera kwemulugunya kw'abavubuka obwedda abeekalakaasa nga bawakanya okulondebwa kwa Tanga Collins nga bagamba nti ono yalangirirwa mu bukyamu. Ssentebe w'ekibiina kino ategeezezza nga bw'agenda okukirondoola. Okubala obululu nga ffe tufunye 1,355. Tanga Collins n'afuna 1,167 ne bamulangirira nti afunye obululu 1,567. Naye we yalinga abala ku lwalinya Tanga Collins nga watuuka ku 8 n'abuuka tugenda ku 9 oba ku 10. I will follow up their noise, but do it legally. I cannot do things illegally. The Banyankole say, "Itakabajile Debanyama." You cannot see a cow walking and you say it is meat. You wait until it is slaughtered, that's when you call it meat. So, if somebody is accused of corruption, you don't condemn him until he is accused, but not condemn him until he is condemned with facts. Kyokka bo bannakibiina abaawangudde basiimye bannaabwe abeetabye mu tabamiruka ono okubeesiga ne beeyama okutambuza obulungi emirimu gy'ekibiina. Naddala NRM bannange mwebale kunjagala, mwebale kunteekamu obwesige. Nange neeyamye nja kubeera mutowaze gye muli, nja kubeera nga mbaweereza nga sisosola. Kye nsaba busabe bannaffe bwe twabawangula mujje mwegatteko. Okwawukanako nga bwe gubadde, bannakibiina balonze abantu abapya okubakulembera ku lukiiko lwabwe olw'oku ntikko okuggyako ekifo kya ssentebe w'ekibiina n'omumyuka wasooka ebitakubiddwako kalulu. Winnie Sanakayinja agafeeyo ku Spark TV.